Wewaayo omulungi wange mu break yaffe tukyali butere ku program namwatulya nange kenyini Stella Nambiri. Program eno ebawo lunaku lwa mukaaga ku ssaawa 4 ku ABS Television kwosa ne YouTube channel yaffe ABS TV Uganda Official. Tuba lwa mukaaga ssaawa 4 live nga tukola ki nga tu streaminga. Ukitegedde mikwano gyange bw'obanga tusodde kugira live ogirindako ku Sunday bwe tubeera nga tukola ki nga tugikuteerayo bulungi nyonyi ddala. Ntumira ku bantu baffe aba subscribinga ku namwatulira special group. Mbagala nnyo mikwano gyange mwebale kukola ki mwebale kutwagala nkujjukiza mikwano gwe ayagala okufaanana obulungi okunyirira kaskini ekyokuddiwa mu kiri kimu babayise ba Shanana Beauty and Bedroom Products basango wali enaakulabye ku bitaala awo wennyini awo mu junction y'enaakulabye ekizimbe kiri awo bakiyita Prime Tower linnya waggulu ku level 2 room 10 ojja kusangayo aba Shanana bakola ku nsonga z'eno emabega eno ng'oli awo tewekkiririza mogamba kibulamu ojja genda mu Shanana ebintu bino hips mikwano amaaso okwerusa amaaso erisoyo liddugavu nnyo limyufu nnyo okwerusa amannyo ng'amannyo go gali awo kale ebulamu okitegedde mugaba nkovu skin ensonga za skin oyagala kwongera mu kala oba oyagala kusigala ku nakyo buli kimu bakikolako ensonga z'omu kisenge abaami waaka tulina sijja kwogera bingi waaka wammwe abaami abulamu nammwe abakyala ng'owulira birumira waliwo ekitateredde bulungi jangu mu Shanana badeliveringa buli wamu bw'obanga oli mu ggwanga babikuleetera bw'obanga oli mitala w'amanja nga toli mu ggwanga nayo tubikuleetera tubitambuza mu mbeera ez'enjawulo nebeera nga bikutuukako buli omu mu nsi mwokola ki mu nsi muli tetubikomya wanooka ojja kubafuna ku namba 0758 15 53 13 njiddamu 0758 155313 abo beba Shanana Beauty and Bedroom Products. Buterevu katuddeyo ku program yaffe tulabe ensonga z'omwami ono bannange ne jjogo lye zaakomawa. Omwana n'akoma kwe mama olubuto sirujjaamu njagala makagana. Mawano gennyini gano genda obawulira ndowooza wawulira. Mawano sooka otuule obinnyonnyole bulungi mwana wange. Olwatuuka ba sister wange n'afunisa olubuto. Baba sister wo wa wano naye bannange ekisajja ekyo bakyabaaki naye manyi kye tuba tukola tufune ssente olubuto tulugyemu tugenda kuswala maama sisobola kujja mu lubuto nga lwaki tosobola kujja oli makaago ate negana amaka ngeetaaga ndaba tekizaala okakasa amakono ogasobola maama amaka ngeetaaga omanyi abeesimbye mu maka gano onoomalako nago nja kumalako maama ate n'olubuto sirujjamu ngamba amaka wandigeesonnye mwana wange olubuto n'olujjamu maama awo tugenda kuswala mwana wange maama katuswale naye olubuto sirujjamu ate n'amaka kati gwe olaba ono omusajja yalina ennyo ssente nze kasita ye taata w'omwana wange ate olubuto sirujjamu nyabo imukonvire tambula imukonvire ampulira ngundwaza n'okundwaza nvira tambula genda gennyini genda baba sirusiru ababiri bano ddala obalaba omwana agenda zaala mwana kiddala ne mama agenda zaala mwana kiddala nga beeyita batya naye ddala byebyo nze ndeeta byaliwo bye twakwata sooka olabe ddala emitwe emikalu nga gino Stella sooka olabe wallahi sooka olabe mukwano kakkana mitwe mikalu kituufu nengera obusirusiru obuli wano ye mwami wo talina muwadde ensonyi yadde talina n'amagezi wadde kukuza mutwe mwerere mukalu guli awo guli mu mazzi ono mwami ogwo ovuma otyo sinza nabutavumanga mbwange mwami ogwo ovuma otyo sinza butavuma mbwange maama yennyiraba engeri maama gye yennyamira era omwana n'asituka nawe n'amugamba ng'aganya okugyamu olubuto mu busungu obw'ekitalo tamukake muwala mukulu atuuse okwetegerera n'amugamba situka otambule onviire laba engeri maama gye yasigala yennyamidde tunula wano olaba n'asigala nga yennyamidde mu nnaku ey'ekitalo nga naye tabitegeera kwegamba maama abadde abaza naye wali yamubaza ate nga muwala we abaza gwogobe maka gasigaze kumba naye muwala we amubaza kino sikirabanga mukama yamala akisiŋŋaana wetegereze sikirabanga kino mukama sikirabanga nako kitegedde
n'oyamba omuntu n'oyambirako n'omwana famire ennamba n'ogireeta ewaka ne bakusasula era enkeera tulaba omwami ono nga bulijjo kino ekisenge kya nazaala we yiya kifuula kiki wayagalye wakola ki wainga teetagana kunkono baali bwerere oba oli mukyala we tumulaba ng'ayingira mu kisenge okulaba kuno gwe boyita maama wo nze maama kali munda nze bwe mweyitira kubanga akalina okitegedde tumulaba ayingira mu kisenge okumulabako era wano waliwo olutalo olw'amaanyi ng'omukyalo namugamba odde otya ku muwala wange n'omufunisa olubuto wulira laba olutalo wuliriza bulungi Mama wasize otya? Tudda kukusiri wali akutumanyira nakumanyira noli kudda ku mwana wange n'omufunisa olubuto. Ate ekyo mwana ani? Omwana wange kyogamba tomumanyi. Omufunisa olubuto we bakakunyina we bakakumuganda we nange nyina onne bakakunayeyo mwebakeko. Ani akugamba nze naye? Lwaki temwambalanga kondomu? Ani akugamba naye bakakumu? Mwambalanga kondomu. Ani akugamba? Lwaki temwambalanga kondomu? Nedda ku mwana wange n'omufunisa olubuto n'ompe mulabo otyo kiki ennyo kyonoonya? Titalina parking mugizunza nkaki? Ali waddeko nga manyi ogendako makunze. Oyo mwala naye wakana omugundu ndakika 3 osobola kuwasizamu omugabo osobola kutuusa. Lwaki tosobola? Lwaki wali togenda n'okulaba malaya? Wali toliwo nali nkola ntya ate yanyisibako n'okunyisibako sinze. N'ogatta omwana n'ogatta muganda we n'ogatta buli omu. Ogwo olubuto lunsibako busibi. Wandikomye kunze. Olubuto yalunsibako si gwange simanyi sirumanyize naye wandiyambadde kondomu. Wandiyambadde kondomu. Nze sikulimba oyo muwala anyisibako ate olubuto si gwange nga tangambanga. Kati ono mwana ogenda muyita otya? Ono ogenda muyita otya bagenda yita atya oyo gwe wakola olubuto? Oyo mwana wange naye oliyo tutangambako nga luna lubuto sirumanyi nako. Sagala busiru. Sirumanyi nze simuwangako olubuto oyo. Neluyo tolumanyi? Luno gwange gwe ndumanyi. Kati woba olumanyi? Ate olwoli? Olwoli sirumanyi. Nvina inokumvira. Sagala kwesibwalirawo. Dakika 3 oweramu omuntu olwo. Edakika 3 lwaki wetukozesa kondomu? Dakika 2 wali toliwo naye sinze namuuli nali naloize namusanga nasanga ali n'omulenzi mulala nakimanyira olina okujaga akawungezi n'ondabako okolondoza wagenda we sagenda zali dakika 2 gesti embuto sigwangeofuna mu lubuto ogenda kunzi nsanyuwa kale nsanyuwa naye sinze omwana wange nange nene otugatta tangambanga ko ngali lubuto tangambanga ali lubuto kyogamba omuzimu kubanga zali dakika 2 osobola kufunamu olubuto. Wulira omusajja okwewozaako bwe yeewozaako wulira. Lengera omutwe guno omubisi. Ye yamugamba eddakiika zali n'omuwala zaali ezo. Bannange. Mbu eddakiika zaali 2 zokka, 2 tezifunisa muntu lubuto. Wulira agreement ye yagamba eddakiika 2 zali n'omuwala ate yamanya eddakiika 2 omuntu afunyamu lubuto. Omusajja wa wano. Wulira mbu eddakiika 2. Bannange kyewuunyisa lengera. Naye bino byonna bigenda mu maaso mu nnyumba yo gwe ng'oli ludda wa. Bannange mukyala munnange nkola. Omanyi fenki ezaali nga mu nnyumba yo gwe. Kati laba Nazaala bwe yeereega. Byonna byonna saabimanya mukyala kukola. Nazaala bwe yeereega ali bwerere ali just kaleesu naye laba bwe yeereega. Kukola mukyala naye sooka olabe Mukama Katonda. Nga yeesibye na leesu laba omukazi awulira afa obusungu. Awulira afa obusungu. Leesu mu nnyumba ya mukoddomi wo. Okitegeera yamugamba kimu dakika 2 kwa kana bambi amwesima tuddeko akoze eki agenze naye laba obusiru naye sooka olabe Mukama. Okitegeera ndaba sira olaba cheka siraba bulungi olaba bulungi mu nnyumba yange nga mwe bakolera bino bikatemba byabwe olaba siru gwe batyo kati sokoleke bwakomangawo maama ono yakulaganga attitude ki bino byonna bimaze okubaawo emisano lusitoliiwo yakubuuzanga bulungi nga gwe tolina buziwona bonna boolaba nga gwe tolina kikyamu na kimu kyewali olabye. Mama twayogeranga bulungi ebiseera naye ng'ebiseera ebisinga beerawo nakkoona tozaala biki ebintu nga weebityo oyogedde ku ekyo
naffe wano twakifunako ku kamera zaffe zakikwata lumu okitegedde yakoonanga obutazaala nga naye sinza kisuubira nti ate ayinza okudda ku musajja wange n'akola ki namwagala era lumu ku ekyo ekyokukoona obutazaala mwali awo ku dayiningi okitegedde mwali ku dayiningi ono mwalaamu abatabulira caayi lwali olunaku luli lwali lwe lunaku lwe lumu luli omwami ono lwe beewa peeki n'omuwala kw'ono jjuko yali atabula caayi nga bwe nakulaze okitegeera kati nammwe ali mubatabulya caayi nammwe ne mukola ki ne mujja mutuule okitegeera munywa caayi ne wavaawo olutalo simanya ogenda kukola biki kwono gwe gw'oyita maama wo nakubuuza nti nno yezi okola gwatalina mwana gwe ogenda kuziwa ozikolera ani ki ekikeezi okugenda okukola nga tolina na mwana leero oyo kisiraniro yaŋŋamba gasiyembwe nga simanyi nti nino n'olubuto bwalina nange ekyoma kyange kikwata empola nakkoona okuba munange yalina olubuto nakkoona olwokuba yalina olubuto tagenda kukazaala nnyabula nedda maama omwana tumugye nankoona ku ekyo yakinkoona n'ensirika ne ŋŋamba mukama era lulikya bino byonna akkoona ye bwe weetemyako naani n'omwami we okiraba kuba ye akimanyi bulungi nti lwalina lwani yabinkona nga nakyo kiveve nga kiri awo kitudde kiveve nga takuwolereza nako embwa eyo nga takuwolereza nako wadde akatini ojja kuzaala ng'ozaala ki sikyasobola nabbizaalayo sikyasobola n'ekyanze sikyasobola ate nga amaka nina okugabeeramu abula mwala okola bannaye n'okola paka mande paka ku Sande nga tugokolanga kalenda munnange tuzinoonya enaku zino ssente oba zino nga mulina bezinoonyeza munnange tolina mwana nga nawe onoonya ssente olw'okuba mukama yabawa talina kamunayedafe abatazaala anti era munaye ekyogerwa nedda obugumba si bulwadde nedda muwala mbadde njogera olaba Sala yazaalira ku Shenda muwala mbadde njogera osanga nange mukama alinzijukira mwabaziina kamuzaale muwala mbadde njogera ku bwogezi juzi twali tunyumya waneeno ku byamundu mekyayi njagala genda nga n'obugoye toyina obadde olina okubyananesooka okufunayo akasente ne tutetenkanya kitegete muwala mbadde njogera ku nenamba y'omusajja takyagirina eki tatalubuto ekitegete kati akyamuwayo kuwayo ku sente agenda kumusena sente enamba erirabikira obukedde mama nkwata mpola n'abakadde bazaala muwala mbadde njogera ku tomanya mukama ayinza okunzigulirawo madamu muwala mbadde munnange ekyo ate nga mubinyigi toyinza tulira muno nga tafuna lubuto tazaalangako tubadde tunyumya mboozi nga mulinyigire caayi nedda mama nedda tobola kuduulira muntu atakola caayi wuuyo omulaba madamu no please ebyo kiwedde agakatonda kiwedde nedda olaba tosobola kuduulira muwala mbadde njogerako mama wo ndowooza abadde ayogera bwogezi kale mama omwana kaduulira mwana we era amugabiriza n'akola ki olwokuba fe abatazaala maama olubuto tamalina nanyi olubuto tamalina soko tulo kakane soko tura katogenda ugeze nga tonyudde mama wo gwogenda kweyisa mu bwotyo omulaba omwana wanyigidde ddala aye nno nze mbadde nyumya mboozi ate akikute mu bumanyi ekintu ky'omuntu yalowooza obeera naye eyo mbuliri mugamba nsonyiwe okitegera nina okugabeeramu era tuddeyo kemabega nga maama ono afunye nga naye aguddewo ekigwo ku kye yali azudde ku muwala we nti olubuto lwa nnyumba eno yafuna mukwano gwe gwakubira essimu enkeera waalwo okitegeera tumulaba awo kabalaza kamera yaffe yebweru emukwata owulira emukwata ng'ali awo kabalaza yali bambika walagika endowooza
alina olubuto ali stress amaze okutegeera ensonga za muwala we nti ennyumba abadde agirwanira naye ne muwala we naye ajjagalako kopi anywa n'omwenge anywa wala giwawuuza munnange mukama ekitiibwa ali mu nnaku ey'ekitalo kamera zimukwata. Hello? Iva gyebaleko. Mwana gwe ng'ombuzeeko. Ngeno naye nafuna ebizibu gwe. Manye ebizibu bye nafuna. Bigambo oyinza n'okusenguka ekiro. Nina ebizibu bye bimbuzizza. Mwana gwe bba wa muwala wange yanfunyisa olubuto. Kati ndi myezi 8 natera kuzaala naye tampanga nayo yadde 10. Kyokka teyakomye ku nze. Nadda ne ku muwala wange Eva. Naye namufunyisa olubuto. Wangi? Nze mpulira enseenene kati oba ngenda kikola ntya bannange naye ate mbadde njagala nnemese wakiri ono muwala wange. Mulemese. Nzire mu maka gano. Kati tugenda kikola tutya? Oba twandiyizaako ku sayidi bbi. Ngamba kano keeseza. Naye omusajja yatufunyisizza embuto mu mutwe bannaye biswaza n'okwogera kyokka nkagamba oddujjamu kagaala. Kati ngenda bikola ntya ebyo? Naye ndowooza tugenda kweyiyako ku sayidi bbi tulabe nga nzira awo. Nze kati ngenda zungira wano omwana we kasita tazaala muwala wange omwana yamubulaabuladde. Mwana gwe ebizoozo bye nnina kati nsibirira walagi nsulirira walagi nteeberezamu oba nkola eki? Yalina munne oba muganda wammwe oba mukwano gwe tetwamutegera gwe yali akubira. N'agezaako kukola ki? Okumunyonyola ku bizibu by'alina ku nsonga eziri mu maka ago. Awulira? anywa n'omwenge bulijjo n'atamirira mu nnyumba eyange Yenyawo. Ng'amukubira n'amugamba omwami wa wano eyamumufunisa olubuto ate era ayagala muwala we. Owulira munnange? Wabula ekyo tekyalibadde kikulu naye kikulu mu kyo. Since jjukira yali agambye omuwala ono aggyemu olubuto wali. Ojjukira? okitegeera Ojjukira wali? Yali amugambye olubuto aluggyemu omuwala n'agaana. Okitegeera? Kaakati ate omuntu mukulu tagenda mukwata amutwale mu ddwaliro lwa mpaka. Omanyi amagezi ge baasala? Ono mukwano gwe yakubira essimu ng'abimugamba bino n'amugamba amunoonyeze omusawo. Bagende ku musawo, omusawo akole eddagala olubuto luveemu lwa mpaka. mukama ekitiibwa omusawo omuganda Bakole eddagala olubuto luveemu lwa mpaka. omuganda Olubuto lwa muwala we omusawo omuganda simanye Mitiyana. mukama katonda Wuliriza wange bulungi bagende Mitiyana. Badde ngamba. Oba twandigenzeeko eri Emitiyana gye wasooka okundagirira ne tutagenda kuba fere. Kuba wali ondagiridde naye ate saatuukiriza nali sirina bulungi ssente. Twandisoose ne tuloga kano akanooto ne kalugjamu ne katendewalirwa embeera ne kalugjamu. Ekyandizzeeko noono yennyini ne mufulumya kuba kati nze sirina gye ngenda kuzungira na lubuto. Ojjukira ngenda kuzaala nagenze mu sikaani ng'omwana mulenzi. Omusajja talina mwana. Nze ndaba ng'ekyomulemesa kye kisinga kati ngenda kukola ntya? Leka naawe twanoonya dda gye tubeera naawe ng'oddaawo. Naawe ebyo tebikola. Kati omusawo waffe oli nterekewo ssente nga mmeka? 2 ginaamala naye wawanvu kyetaagisa ng'esatu. Kitegedde? Yoyo maama wo gwe waleeta mu nnyumba. byebyo bye bakola Byebyo bye babeeramu. Era ekindaga nti naawe ebintu bino baali babikola dda. Baali okitegeera babikola dda kubanga
alina ke yasooka n'agamba nti nno lwakuba abasawo b'ennaku zino tebakyakola kitegeeza nti gyali mizannyo gye watuukira okugamba ono muwala we ajjemu olubuto ng'ali wiringa oba afa ye tebimukwatako wabula alugjemu. Nga bagenda ku musawo, omusawo ono bakole eddagala egganda oba biki olubuto lukole ki luveemu nga badiringira ku mwami waawano buli kye babaza maka yennaku eno gyolaba eyali emunywesa walagi ku lubalaza ng'ensi ekoze ki ng'ensi emutamye abantu beebo okitegeera siriddamu kuyamba nkuyenge ngeezo sirikiddira komye kwabo komye kwabo siyagala ate n'olwo olubuto ndwewera kati nga wagenda okozesa abasawo nange nina omukolako nga bukyali tagenda tuzaala wazaalira amaka tewali okiraba nandigumye nga ngamba nti amaka naye wegali nange wendina omusajja talina mwana naye wazaalira omwana kati wazaala omwana omulenzi ennyumba eba egenze omusika ndowooza ku musika saawa eno jjukira ebyange bikyagaanye kati lowooza ku musika essaawa eno azaalirawo omwana nga mulenzi okiraba amaka aba agatudde kuba abafamire bagamba tutwala alina mwana okiraba olaba watwala amaka awo sikikkiriza nange kakati no ku lunaku olulala era kamera weetegereze wano kamera zaffe ez'ebweru zikwata kola omwami we yakomawo era gwe nga tonakomawo gwe wali osi olumu nga gwokomawo leeti yakomawo bwe yakomawo tugenda okulaba omwami tava mu mmotoka n'asigala mu mmotoka okitegeera wayitawo eddakiika ntono tugenda okulaba kamera zaffe zitulaga waliwo omuntu eyali ku geeti omwami najja nagulawo geeti okitegeera tugenda okulaba omuntu avaayo ebweru nga yoona omuwala muwala waani muwala wo oli maama wo sisita wo actually no kati nayenze binsobedde aba sisita wo abamugjawo era kati aba afuuse mujjawo kati ate gwagenda okuzaala ono ali mu lubuto ye oba omuyita otya aba akuyita jjajja olwo oba abakuyita maama kakati ate oli maama abamaama abamugjawo abaani bonna kati bafuuse bajja bange kati ate maama wo gwagenda okuzaala aba muganda wo mwana wa mujja wange aba mwana wa mujjawo kuba tufuuse bajja kuba bombi balina embuto omwana aba mwana wa mujja wange okitegeera munnange tugenda okulaba aggulawo omuntu eyava ebweru yali ono sisitawo ne tulowoozawo ke amugulidde nti munaye yali ewaka aggulidde ani omuntu omulala gwinayina abeere waka naye mu kifo ky'okuyingira mu nju ate nakanakola nako keesogga mmotoka olaba kanzumingemu ku matono keesogga mmotoka okitegeera bwe beesogga emmotoka ekyatukola emmotoka eno yali mu ttinti kamera zaffe tezasobola kusika ki ekyagenda mu maaso mu mmotoka naye nga ate twakitegeera tutya weetegereze amazina emmotoka ge yazina laba emmotoka bwe yenyeenya laba zigidaali awo bweyenyeenya waggulu bweyenyeenya wansi bweyenyeenya waggulu bweyenyeenya wansi naawe osobola okuteebereza ki ekyagenda mu maaso laba ekyali mu mmotoka laba emmotoka bwezina zigidde waggulu wansi up and down laba kye bali bakola emmotoka kiki ekyo kyokka kikulaga ekyali mu kikulagira ddala kyebaali baliko mukama katonda wange n'omwana oyo omuto ddala anti emmotoka omwana gwe ntwala ng'omwana omuto ddala mujja lwange wano ddala mu mmotoka gye nateekako n'ekikumi eyola kwaliko ne sente zo kwaliko ebyo tebabimanyi bo banyumirwa wano mu lujja wano ddala mukama katonda sobola olabe era bagenda okuvaayo laba omuwala engeri gyasikasikamu obusikaati lengera obwamalayo obubajjudde basikasika obusikaati n'ayingira mu nju era n'omwami n'avaayo ng'asiba zipu nga bw'olaba lengera mukama katonda wange olabe ddala oyo asiba zipu atereza fulayi ye kwegamba alaga ekiva okukolebwa nti ye kibadde mawuuno ki ekiri mu ggwanga naye ddala ensi ekitwala wa naye zipu ayingira omuwala ye yayingidde dda kale n'otunuulira bannaye ddala nga bano abasiru bannaye lengera
tugona omusiru Banange kompyuta yange gireke. mukiga musiru Kompyuta yange gireke. Tovuma ano mawanga. Omukiga wamwagala akasente kakameza wagenda okujja wano ng'omwagala. akasente kakameza takakuwa nakakuwa omusirusiru gwolaba omukiga atalina magezi Nedda mukwano. Yali asiba zipu bwe yeetereza. Nga kye bavaako kyonna. Nga kye bavaako Banange, omwana muleke. Nyabo, omwana muleke. Omwana muleke. Omwana muleke. Chichi mubadde Labayo, luno lunaku mwali mutudde mu ddiiro luno, omwami ono bwe yakoma walimba ono kino olubuto olukuluma n'akubira bbaawe essimu n'akomawo kumbe wali oyagala kumulabako ne mugenda musengo mugaa kino sima mugende mumenye oyo sigwe omutwala musengo na mugende mumenye mwana mugenda kumenya biki olubuto lwono okitegeera kumbe ono omusajja naawe omwagala gwe Nedda oyo alina olubuto muveeko naye musajja gwe olimba musajja gwe bane mugenda kutto nedda mugenda kutto omukazi tazaala lwaki omuvuma tazaala si mukazi wo lwaki omuvuma butazaala bannange mugenda mutta omusajja mugenda mutta omwana omufuna munazaalawo omwana omufuna munazaalawo otanjagala mwana omufuna munazaalawo yesiwaza nyini oyagala nga bwe mubirabye mikwano nze n'ebyokwogera byambula nga mumaze okuzuula ebyasangibwa mu nnyumba y'omwami bye yali akola naye ku mwenna njagala banaye tuteesaawo mu comments awo ab'oku YouTube muwandike bu comments namwe abalala munsendingire message ku namba eyo esembyayo 1011 gwasinga mukyalo ne trusting ennyo abantu be gwasinga muwala ono omuto oba gwasinga maama banaye gwasingaani oba gwasinga kisajja kiseddubuto Akita kiseddubuto ze wenyo kiyita kuba munaye yakola amawana agasengayo okuba amaki amabi naye munnange ensi eyo mwe tukola ki mwe tutambulira ekisinga okuba ekikulu kola ki kumanya mazima omuntu g'otambula naye ayimiridde atya okusinga mukazi wattu abadde eri akola
atadde mu kingi nnyo mu relationship kumba omusajja mutumbavu muzibu munansonyiwa okumuvuma naye nga ekirungi nti twamuyambako n'akola ki n'azuula amazima era bwetyo bwebadde mikwano gyange nkujjukiza olunaku olwokubiri n'olunaku olwokuna n'olunaku olwokutaano tubeera ne counseling sessions wano ku church y'omusumbayiga ekawala gwe olyeyo weegomba okumulabako one on one ng'oli ayagala akusabire nga takutadde ku TV mwe bino by'omuntu akyolifa teweerabidde mwagala okumutunuulira one on one okumumiitinga akunnyonnyole the source of your problems ebizibu byo bivaawa prophesizing yes akoleko a prophecy ojja kujja wano wenyini ekawala lunaku lwakubiri n'olwokuna n'olwomukaga mu special counseling one on one n'omusumbayiga mweka babiri tofaayo teri ajja kukola ki ajja kumanya bizibu byo ajja kuba mukwano ng'akusabira obeere nga mukwano okola ki oterera ate olunaku olw'Sunday nga bulijjo temwerabira neera okujja wano ku church ya Revival Christian Church ekawala ewa musumbayiga abeere mukwano ng'akola ki ng'abasabira mubeere ng'omwaka muguyitamu bulungi nga ebizibu byammwe bikola ki bigenda obanga bikendeerako okitekedde mikwano gyange nyongera kujjukiza abashanana bakuyambako mu nsonga za skin mbalabe simanya butulututu simanya biki ebitategerekeke buli kimu ekitawanya skin yo ojja kujja wali enaakulabye ku bitaala ku kizimbe Prime Tower level 2 room C10 mikwano ayagala okukyusa ku kala okwerukako oba ayagala okusigala ku nakyo kalayo naye nga enyirira okitegedde mikwano bongezeeni mabegeno bakola ku hips amagulu bana abakyalinaku zino oba obugulu bwabakyo batetulya mmere oba ebizibu bye bingi obeera otya omukyala ng'okyalina obugulu obutono omukyala olina okuba n'ekitumbwe nga neoyambala akantu nga keeko ekitumbwe wansi wakolamu mwe muve mu ebyo okitegedde enkovu mugaba atawanyanya abakyala okwerusa amaaso tudelivaringa buli omu mu nsi mwoli oli America USA Canada Germany bananga abantu ba Denmark waliwo omuntu omu yangambye banaefe aba Denmark nga totutumirako mikwano mbatumidde nnyo abakyala be UK mikwano n'abaami mwena mwebale kubeera ku program namwatulya products za Shanana tuzideliveringa buli omu wali Shanana ogenda kubafuna ku namba eno wandiika 0758 15 5313 0758155313 atajiwulidde ojja kuyita kweyo eriawo eya 0702 501011 butale tujja kuba nga tukutuusaako products za Shanana lwakino mikwano gyange sibasiibula wiiki ejja bannange ono ye twamukwatidde ddala mu kikolwa olwa nti bulijjo mutugamba nti bannange ono mu kikolwa mwennyini Saturday sawa 4 ABS TV nabo ku YouTube mbaagala nnyo badde Stella Nambiru have a good night.